Ya Kadama TV tuzze tubawoninga ku bintu eby'enjawulo ng'omwo mwe tuli oba nga mwe muli n'ebyobulamu, ebintu ebikwatagana ku bulamu, ebintu ebikwatagana ku ssente, ebintu eby'enjawulo nga tugenda tubidisikasingako. Kakati waliwo Kadaama wano, Kadaama ngali Oman, babbosi be bamugambye nti bagenda mutwala mu ddwaliro bamugemese obulwadde bwa coronavirus. Bamugambye nti waliwo empiso gye bagenda omukuba kuba abadde abatadde nnyo ku nninga ey'okubeera nga adde e Uganda. Abagamba balina okubeera nga bamusasulira tiketi okudda e Uganda. Kati baakoze ne bamugamba nti bagende mu ddwaliro bamukube empiso egema coronavirus. Simanyi oba empisa eyo mwagiwuliddeko, naye nga nze oba wano nga Kadaama TV tetumanyi oba tetuyinaayo mawulire gonna gaali gafulumye agagamba nti vaccine ya coronavirus baagiraba oba weeri. Era tetumanyi Oman bo oba vaccine eno gy'eri. Wano sooka ne weewuunya, gw'oyagala kunkuba kungemesa coronavirus naye nga gwe kennyini tonnagyekuba oba gwe kennyini tonnaŋŋamba nti wagyekubya. Nze nalisuubidde nti bo singa ono yaligambye nti tugende twegeme coronavirus mwenna, naye Kadaama bw'aba atandise obateeka ku pressure y'okubeera nga musasula ya ticket, ne mugamba nti tusooke tugende mu ddwaliro bakugeme coronavirus, nga ne embassy oba ennyonyi tewaliwo tteeka lyali libeeddewo ne bagamba nti omuntu okulinnya ennyonyi alina okubeera nga baakugemye coronavirus. Awo twewuunya boosi ye aba akijjawo okugamba Kadaama tugende basooke bakugeme coronavirus. So njagala mubeere beegendereza kuba muyinza okugwa mu buzibu mu bbanga lino ery'okuddayo, nga bwe mumanyi nti babboosi tebaagala muddeyo. Ngenda kuwa Kadaama ono nga ye annyonnyola ekintu kino nga bwe kyabadde, kuba ye agamba lwe yasemba okkubirwa akayisa ako kaali ng'atandika contract ye, era ng'agamba baagala kamukuba bamugambe sayininga wano abeere nga sayinize contract endala, takitegeera nga bwe kiri. Nina kirala kye mbuuzaako mukwano, onzijukidde akawala jjo nabatabuukira ne bagamba nze njagala genda mungulire tikiti ngende nze byebikati sibyagala bikire n'ekyanga wano. Ne kajja ne kaŋŋamba mbu taata waako agambye mbu bagenda kuntwala mu ddwaliro bankuba akayiso wano ak'okuŋŋema baŋŋeme coronavirus. Balabika baagala kuliniwalinga ki? Kuliniwalinga myaka mu maaso. Kwe kwagala okuntwala bankube bwa akayiso wano. Coronavirus wamambuuza bamugema kuno ku Nankani nga sinabiwulyako ebyokugema coronavirus. Manyi byakebera bukebezi ne bakuteeka akantu mu kamwa ne bakebera oba olina corona oba tolina, oba ne kano akapisito ke bakuteeka wano akamundu ke bakuteeka wano mu kyenyi, ebyo byemanyi ebibiri. Naye kano ke bagamba akukkuba ku mukono ate ko nga sikategeera. Tebaagala kuddamu kunkozesa contract mu maaso. Badde kusaba onyambe taata nsobole okuva mu Bawarabu bano kubanga bano Abawarabu be nnina wano bankwe beefuula. Balabika baagala kunneefuulira bankozese contract endala kubanga ebyokuŋŋema ku mukono njukira baŋŋema wano ku mukono nga naakajja. Empiso eyo gye bali obutwa bwe batukubamu obwo obutuwa amaanyi tukola ng'endogoyi. Ebyo bye mbadde mmanyi kubanga nze bya corona sinawulyako nti waliwo eddagala lya corona eryafulumye nti bali kukuba ne bakugema. Wamma ekyo nakyo nkijjukidde, nsaba onyambe mukwano.